badde n'engero zibaddewo nnyingiko. Bw'owuliriza olugero lwa Musumba looza ekitali mu lugero ye gundi ya Mutebi. Okoona abatemu. Mu lugero Omwana Mutebi. abaana bonna Omwana Mutebi. abo bonna nga batudde erungujja abo be bakalamite mu mboozi eno. Bakisussaamu oyagamba bamuyozesa omugongo bwati. Oluvannyuma lw'essaawa akyusa essaati. So omanya oluvannyuma lw'essaawa akyusa essaati. Muzeeyi Charles bwe yatugambye. Facts zisigala facts. Kati buli bw'oyagala ozze exaggeratinga amidst a biased society bo bakola ki bapiikingira awo. So naye nze ebibuuzo ebyange ebisinga wempulira Musumba bikola ki biddibwamu ebisinga wenyinza okuba nga sitegedde naye nga nina ate okusooka n'enzirayo ku mmotoka. Musumba amasasi gana abiri gayogerako engeri kuba kukomba tukkirize tugaane kuba kukomba liba lyamukomba kuba liba lyakuba mu mugongo chances liba lyakuba mu mbiriizi oba mu backbone tetusobola kuba nga tulina Musumba gwe tukola ki gwe tulina kati waliba lyamukombako weliba lyamukombako kitegeeza lindako ebifaananyi ebireketo bijja kutabula gundi lijja leeta guzizinga mu kwaya weba lyamukombako kitegeeza nti weliba lyakomba ku mubiri ino baakawala we lyakola ki oba ntegeerekeka weba lyamukomba mu mugongo nga lyakuyitako lyaddawa lina eryapaki liri mu mmotoka liri ku mutto liri mu mmotoka kati naye okugenda kwekyo linamala kuddayo mu mmotoka eri naye emmotoka nze bifaananyi bye nalabyeko biraga nti amasasi byakubwa. Kati sooka mbe ebifaananyi by'emmotoka ya pasita ebifaananyi by'emmotoka ya pasita biraga kati awo we munda bwe gava ebweru munda bwe wati wakola ki bwe walabika endabirwamu yeeyise geego kati ago ge gagayingidde ogalaba ago kati bwe gayingira munda gafaanananga wali bwe tukulaze kati bugana Ivan kalabye ku kifaananyi ekyo kati eno ye munda eri wabweru yeki gye gayitira tugenda bawa egesa ayannyonnyodde ekintu ekyo omukugu mu by'okunoonyereza na biki yakinnyonnyodde naye bwe gayingira awo jjukira ono atudde awo ye Richard yawo Musumba yooli ali ku driver seat. Kati kitegeeza nti gonna agasinga gaggwera mu Richard. Yes. Wabula waliwo abiri Musumba gakola ki gatugamba kati galina kubanga either gali mwene entebe ya pastor eyo oba mu luli oluggi awo kati I can't confirm that not until nga ntunudde kweki kweye emmotoka kati alternative y'omusaayi bw'otunula ku bitaayo omusaayi gukka nnyo wansi kisobola okuba nga baamukuba mu kiwato nga we yamugwako teyasobola musiiga musaayi. That is an assumption. Kasirye ku by'olabye mu njogera y'Omusumba. Sijja kwawukana nnyo ku bye nayogedde Sayimo kubanga nze nabagambye nti Omusumba brand nnene nnyo gye yazimba nga ye Paasita Bugingo naye nga bannayuganda abalala balina brands ez'amaanyi bakola ensobi emu abeera supermarket ennene naye nga bamulwaninga nga kiyosiki bwe budduuko obwo obutini bwe mubeera nabo ku kyalo nti omuntu waba ne experience erwaninga ako tasobola kulwaninga ki semaduuka. Lwaki njogera bwentyo? Bantu bangi ab'amaanyi bafunye challenges abamu nga za ddala abamu nga nabo badi naye ng'engeri gye bahandolingamu public relations zaabo after olabira ddala nga bakolera ddala ekyaki eky'omutindo. Olwaleero Omusumba Bugingo yandibadde n'omwogezi ali official nga si buli asanze nti ajja kumwogerera. Lwaki? Ayina abantu be yawa emirimu nga bamukolera ng'abakozi. Of course omukozi ye ng'ayagala boosi we ajja kubanga ajubisa kubanga ono yabanga breadwinner we ate nga n'omugaati gwamuwa kwatwalira ki kwatwalira family. Kati ayinza okujja n'ayogera ebyensimattu nga abyogerera out of emotions kuba ebiseera ebisinga abakozesa abamu babanga bataata oli atunulamu ng'alabira ddala buli kimu akijja ku ggwe kati ng'alina okudifendinga mu ngeri ey'ekisiru n'ey'ekigezi. Kati ng'ekirina okutaasa kwe kubeera ne professional body emanyikiddwa nti Paasita Bugingo bw'afuna obuzibu mu kaseera nga tasobola kweyogerera gundi yateekeddwa omwogerera
mu kaseera nga tasobola kwekolera kino gundi ateekeddwa okukikola naye okuviira ddala mu baselebrities baffe be tulina eno mu bayimbi gendako mu bannabyabufuzi gendako mu basumba ebintu ebyo babitwalanga byaki nga byakusaaga olwaleero omuntu eyawulidde ebyasoose waddembe n'okubuusabuusa bino ebizzeeko n'ebibanga byebiki kubanga n'ebyasoose bikuba ebituli ebimu ku bino ebiriwo oli ajja kuba musumba naye bw'atunyumiza emboozi akamutebi wano wagobera omubbi mutebi gwatamanyi oba ali ku bigere nga ate ali ku boda kyokka nga ate bamunyumiriza nti yamugobye ko kali luddawa ati ye musumba ali kkiriya anti mutebi atugamba musumba yanyumya ati musumba ali kkiriya ye akulaga baŋŋambye ali sayimo tutwale ekyamusumba waba ayogedde ebibye ye ali kkiriya akugamba nti bwe bamala okukuba amasasi yasigala akola ki yeebase paka eddoboozi we lyamugamba nti kati vuga okitegeera katono nnyo kati kino kiyinza okulabika ng'ekyobulalo bw'obanga toli mulungiko mu spiritual world kino si kya buli omu so gwe wawuliranga ekyobwewussa jasimanya bamanya nti toli bulungi mu spiritual world naye walejja okugamba nti nakiwulidde ate ne kiba waliwo naffe lwe tugamba nabadde nti omutima ne guŋŋamba kola bwoti nenkikola nekikutaasizaayo ekyo kibayita okubeera omulungi mu spiritual world kati bw'atali mulungi mu spiritual world oyinza okulaba nga okwerogozza ekyo ffenna tutera okkikozesa omutima ne guŋŋamba nayinza okujja ate nga tekirimu nekola bwe nti olowooza mutima kyogwo guba gugambye ate nga tekiri mu nzikiriza nti oba okugamba oli ayinza okukugamba nti ayinza ga Katonda yeyayogedde naye oba ki ffenna nga ffe kati nze ndi musajja muganda ffenna tuyina gye tuva n'ebituvunaanyizibwako n'abatuvunaanyizibwako oluusi bakutaasa nga bayogedde oba nga tebakoze eki nga tebayogedde okitegeera so kati naye esobola okukkiriza perspective ey'okuba nti waliwo ekyamugambye nti katikka kubanga eriyo omuntu oluusi nga babadde bagenda ttambula bangi ommeeme neegaana omutima ne gugaana n'asigala bali abagenze ne bafuna ki ne bafuna obuzibu kati bwakikunnyonnyola yatugamba mu accident eyatta basudde yali agenderamu eyo emmotoka yennyini naye naafunaawe ebyagira n'atakola ki okitegeera kati kisobola okukola kyomugaana okukola kyokutambula wabula ffenna kye tulina okukijjamu bayize njagala nnyo okuyiga ate njigira ku mbeera ez'enjawulo twayogerako wano ku mbeera y'omubaka Honorable Segirinnya engeri ebintu bye gye byakwatibwamu ne twogera ku kintu kyekimu olwaleero tuddamu ne tukyogera ku Paasita Bugingo Katonda akuwadde chance ey'okubiri ku bulamu era asobola n'okuwa chance ey'okubiri abantu ne bakkiriza ky'oyogera wabula oba omaze okuva mu mbeera eno olina okumanya wafuuka dduuka ddene lekera awo okwerwaninga nga kakiyosiki ku kyalo tandika okubaako n'abantu b'oteeka mu position nti ono bwe mba nfunye obuzibu bwe buti yaggyibwako hadithi ensonga lwaki abantu bakkiriza ebintu biri ebyayogeddwa lwaki kwabaddeko senior journalist Muzeeyi Charles James Senkubuge oli asobola okumanya nti ono amanyi ebyamawulire ayinza obutongera byaki ayinza obutabyogera byansimattu ne kubaako media house eyiyo yennyini omuntu gyasobola okukkiriza nti twandigigyeko ekituufu kubanga bano bamusumba tebasobola mukuba ne kubaako n'omukozi w'omulala nti ye yagoyingiza ddala astre n'okuvuma n'abaako be yakoze eki be yavumye kati ezo zonna emotions ezo tezimala nsonga nkugambye abantu bakoze ebintu wano nga nakyabulimba tekibaddeeyo naye ne bakinnyonnyola ensi n'ekikkiriza ne bakola ki ne bakitegeera kati gwe ne mu kaseera ng'oli kugoyogera ge mazima tuteekeddwa okuba n'engeri ennungi ne mechanism emanaging situations weziti sooka ompe